First and foremost, I'm a noob supporter. I'm part of people power, and I want change. I crave for change in Uganda. Okay, so we understand that we are not more same status. Nti mwe muli bagaggako, nti mwe muyinako okusinga ffe. Naye tuddeyo tuwa obugagga obwammwe gye buva, nti obugagga obwammwe buva mu bantu. We don't want any artist okubanga yenyigira mu politics. We don't want any artist to join Noob as a political party. We don't want you to be a Bobi Wine fan or a Bobi Wine lover or a Bobi Wine supporter. We want you to be a people power, part of people power. Amanyi g'abantu. At the end of the day, oli muntu. After the more we become, the better. This is the thing. Ebintu webiba bikwata kumwe nga mwavaayo ku copyright. Ebintu ebyo byonna bitambulira mu politics. Law, you're seeking for permission okubanga waka wammwe tajajamibwa, okubanga bye mukola biganyulwamu. But at the end of the day mugenze ku parliament muki kusaba olwolukisa okulabanga bannaye temunyigirizibwa. Mumaze okubeera nga mugenda mu parliament okubanga musaba government ebeeko ne kyebayamba. Lwaki temubaako ne bemusabira abantu bammwe? Mubagambe bannaye, we are not politicians. We don't want to get involved in politics. Naye enguudo ze tuvugirako amamotoka gaffe ag'ebbeeyi mbi nnyo. Because we all know that mulaba all the injustice that is being done in Uganda. You don't need to support Bobi Wine or to be a part of Noob. Okubeera ng'ogamba bannaye abantu babuzibwa okuba video muziraba, it's all over social media. Naawe gwali eyo ng'olina omuntu gw'osupportinga, whether he or she is a politician or an artist. Mubagambeko. They witness these things happening. It is okay for you to come out and show the injustice, the discontentment. There is this artist that I saw, Chameleon. He was audacious enough to sit in front of the camera and tell people, Simanya, Bobi Wine's femuna etogata politics na music. Wano wali wesimbawo kubwachi. Wali wesimbawo kubwa bamuyita bacha mayor. Awongo wali chogamba Bobi Wine ngate wali osikinga his help to help you. Akuwe kadi ya nupo kubanga wesimba ngo yagala amanyi g'abantu. We need not want any artist to be a politician, but rather to be a part of people power. Amanyi g'abantu, come speak for us, because you have volumes, you have a lot of influence. Each and every word that you say has impact, is impactful to people who support you and believe in you. That is the only thing we want. Mufeyo mwogere ku bibi ebiri mu Uganda, but whenever you keep quiet and be silent, chiringa abatulaga nti mwe mwefaako mwekka, you're too selfish to notice whatever is happening in Uganda. Duli eri bajja Bobi Wine ngo omubbi ku kisaawe nga talaze nti ayingidde ne Uganda. Encha waba gwenga gwegwe basika weba tujango olage nti it was injustice for the Ugandan government okuleka such activities okubanga bikolebwa. Nti omuntu yena waba ayingira Uganda ina process gyalina oyitamu. You've kept quiet, witness all that happening, leave alone the fact that he's a politician. It comes back to you. He's a human being and he was once an artist. Ngagwe. What if it is you in his position? I believe he would come out, step up and say something. Because techiri in law. Techiri in law. Nimulaba abantu nga babatta wano waliwo omwana gwe bakuba face n'emementuka. None of you guys came out and talked about it. Come complain. Obagambe bannaye government mulekeraawo okubeera brutal. Encha waaba mwana wo Bobi Wine, Bebe Kulu, Chameleon, Ragadi, Spicy Diana, Juliana Kanyomozi nga abadde tamanyi n'agenda mu Kampala nga waliyo okwekalakasa nga tyakwetegekedde ne bamukuba ne bamutta. Awo mujja kuvaayo mangu mukaabe mugambe poliisi lwaki mwakubye omwana, because kibakwatako. Lwaki ndowooza ekyaffe kibakwatako? Baffe ababatuusa we muli, ffe ababazimbidde ennyumba ezo ze muli, ffe ababaliisa. Ifa amanyi g'abantu tegaaliwo kwekuŋŋaanyanga ne gajja ne gabasupportinganga mu bivulu singa nammwe temuli we muli.
Fa babasobozesa okubanga mugula sukaali w'obuseere. Fa babaweekyo ebiri ekyo ekisobola okugula sukaali. Naye nze akuyambye ne nkukwatirako gw'okoze ekyo okunkwatirako. Kujjawo ku preventing eyo embeera gy'olaba ennyigiriza. How are you going to do that? Speak up. You needn't have to be a politician. Your voices are the ones we want. You're very selfish. Tetuli mu politics naye waneno government ya Uganda yavaayo negamba nti ebivulu binako masaawa mukaaga tebirina kusukka saawa mukaaga. You all came out and spoke about it. Banna, that's not time enough. Banna, this and this. We have a lot to be done. Wololo, wemba mwagala more time nga mukoze ebivulu. Mukuba obusimu ne bugenda mu government ya Uganda ne musikinga more permission to have more hours. If you can't reach those people, why don't you try to speak up? Be the voice of the voiceless. Mostly your supporters who love and support you in each and everything. No vayo no labo omwana nayiwa wo mubiri nga bamanyidde omuyimbi enkya n'agera n'agamba nze saagala kweyingiza mu politics. That is so unfair. It is so unfair. Ate nze sigenda kujja waliwo abaana ba people power be nalabye abalala abannumbye nga ngambye nti abayimbi mbakube pu. I repeat, mubakube pu. Buli agezaako okwesiriwaza mu mukube pu. Woba tosobodde funa pu. Mukwata amaji nga nange mwendi we mumpulira ngamba mukwate kitegeeza mwendi ngamba baana ba people power. Mukwata amaji amafu mugatereke mugende mbaga kube mu stage. Someone told me that engeri gye nakibazeemu Matthew wange yabadde mubi. Lwakirowoozaako nga Matthew mubi kubanga wona okimukola ku stage enkya n'omukuba shipu n'omukuba amaji amafu ajja kubeera skeptic okuteekayo ekivulu ekirala ajja kubeera pushed to come out and say something ekinyigiriza abantu kuba nabo banyigirizibwa. So it's not kyenayogedde nabadde nkitegeeza ate nga ndaba impact yaakyo. Tetugenda kutandika boycotting ngambu abantu tuleme kujja kubeera tebagenda kuyiga. They are going to take things the hard way. So we are supposed to teach them the hard way. Paka sawa zino babadde batubuuza mulekerawo ebi okwogera, mulekerawo okkolaki, mulekera kati twagala action. Bagamba omunaku wakoma, omumpi kale kangamba omumpi wakoma wakwata. Ffe abampi tetugenda kukwata mundu tutte bantu naye tusobola okugula amaji amafu ne tugaba kuba. Abantu abo bali mu kulaba nga tunyigirizibwa ne basirika. Nateekayo ekivulu enkya okulaga nti Uganda eri happy, but we are trying to project a picture okulaga nti abana Uganda we are being oppressed. Waateekayo ekivulu alaga ssanyu jereere. Tugende, let us contest. Tugende twekalakaase in a peaceful way ku bivulu byabwe. Tugende ekivulu tukiyingire kubanga amawulire gaabwe ennaku zo tegakyakwata bintu bya people power ngeri gye bihappeninga na injustice that is being done on people. Tugende mu bivulu byabwe twekunganye tuwandiike ebintu free all political prisoners muwanike ebigundi ebyo. Sho mugiryewo ebintu byabwe birekeraawo nga mulaga nti mugenze kuwuliriza music waabwe mugenze kuyisaawo kyammwe. Everything they throw at us, let's try to use it in our favor. Period. Abayimbi be Uganda, stop being fucking selfish. You're so selfish. Mulekeraawo okubeera selfish. Muveeyo mwogere ku nguudo, muveeyo mwogere ku malwaliro agabba ebintu epatsi z'abantu ez'omu mubiri. Muveeyo mwogere ku baana abafudde nga tebalina mmere. Muveeyo mwogere ku tax. They overtax us. Don't you see those things? Do you need to be part of loop or to support any politician to say out something? Kyogamba gwe tobiraba. Amafuta ga bay, when will you come out and say banna amafuta nga geeyongedde? Omuganda agamba nti enswa ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Banna Uganda bakooye okulaba abayimbi be bateekamu ensimbi zaabwe naye nga bo tebayimirirawo ku ddoboozi lya munnayuganda anyigirizibwa. Banna Uganda bagamba nti omuyimbi yenna okufuuka kyali liba ddoboozi lya munnayuganda. Omuyimbi kasita otegeka ekivulu bannayuganda ne batakigendamu kitegeeza togenda kufuna kyakulya era enkyo ojja kubulwa amaanyi agategeka ekivulu ekirala. Bannayuganda bagamba nti bandibadde baagala nnyo bayimbi baabwe singa babadde n'abayimbi babeererawo bannayuganda ku ddoboozi lyabwe ery'okwogerera wamu nti ekimala kimala tukooye embeera embi eri mu ggwanga Uganda. Bannayuganda basooka ne bakozesa enkola ey'okuboyikotinga ebivulu by'abayimbi abo nga bagamba nti gundi tawuwagira si waffe
awagira abanyigiriza Bannayuganda bw'ategeka ekivvulu tetuddamu kukigendamu naffe kimusale ategeere nti wamma ddala olina okuyimirira ne Bannayuganda wabula bagenza okulaba nga naye bakikola ekyo tebikola mawulire ne bagamba nti ekigenda okuyamba Munnayuganda okwenunula tuddire enkola nga bwe pategeka ebivvulu tubigendamu mu bungi ffenna tukitwale nti tugenze kubawagira naye nga tetugenze kuwagira bantu abo tugenze kugatta ddoboozi lya Bannayuganda eryawamu nti ekimala kimala mu bivvulu ebyo ewabeera kamera gavumenti ya Mwami Museveni yakozesa ebivvulu ebyo okulaga abantu bali nti Uganda emirembe mingi era bakuba pate ku pate ebivvulu tebiggwa mu Uganda kati ne bagamba nti ekyo kyekirungi nti kamera zaabwe zibeerayo nnyo kuba TV za Uganda tezoogera ku ddembe lya buntu erityoboolebwa wabula buli olukya boogera ku bivvulu kakati ne bagamba ekivvulu ekigenda okuddamu okubeerawo oba kyani oba Bannayuganda bakwagala oba bakukyawa bagenda kweyiwa mu bungi mu kivvulu ekyo bakuwagire naye nga bazze na bubaka obulaga nti tukooye okunyigirizibwa okuli mu ggwanga Uganda gwe omuyimbi gwe batayagala bonoolinya ku stage bagenda kukolako nga bakuba amagye amavundu bonoogenda kuyimba nga beeyiwa ku stage n'ebipande byabwe ebiriko obubaka obulaga ekiri ewaka e Uganda musanga abayimbi b'e Uganda munaazuukuka ne mumanya nti ensonga eno tenyiga Munnayuganda yekka azze kulaba kivvulu kyange wabula nange wennyini wadde ennyimba naye ebiriwo mu ggwanga Uganda binkwatako ng'omuntu kubanga bwe binanyigiriza Bannayuganda enkyani anajja mbivvulu byo kitegeeza nti tulina kusooka kulwanyisa kizibu ekyo ekinyiga Bannayuganda bwe kivaawo omuyimbi n'omanya nti nange nja kuteeka ekivvulu Bannayuganda bajje bampagire nga basanyufu bajje bampagire nga manyi balina bwe bajja akasente mwe temukoye okuteeka ebivvulu eby'omutwalo kubanga tukkiriza nti waliwo abayimbi asobola okuteeka ekivvulu nga singa kisukka omutwalo tojja kukirabamu bantu wabula nga ku mutwalo omuntu ajja kunyigiriza agambe kamale gayiye omutwalo guno ŋŋendeyo ndaba omuyimbi wange kati munaabeera mu mbeera yakukolera mutwalo kitegeeza nti musooke mulwanyisa ekizibu ekiriwo mu ggwanga Uganda ekinyigiriza Bannayuganda n'oluvannyuma Uganda bw'enaatereera osobola okuteeka ekivvulu nga kya mitwalo 10 abantu ne bajja ne bakiyingira mu bungi nga balina we bajja naye olwali abantu tebakyalina kye bakola ne bakiganyulwamu oli ne bwakola akolerera misolo akolerera ebizimbe mwakolera kati ensimbi alina okubalirira nga talina kaafissa kasobola kugamba nti kanjawuleko gino esatu ŋŋende mu kivvulu ky'omuyimbi gundi kitegeeza mulina okwebeerera munno ne musooka mulwanirira Bannayuganda abajja mbivvulu byammwe n'oluvannyuma ne mumanya nti mugenda kusigaza emirembe mu Uganda nga muyimbe nga munyumirwa kye muyimba nga ne bwe muyimbira basanyufu nga banyumirwa bye mubayimbira